Agulumizibwe Katonda waffe oyo mulungi ow'ekisa ekingi ekitenkanika atukuumye n'atukuuma nga tukyali balamu okutuusa ku nnaku olwaleero. Tumwebaza kubanga bingi byatuwadde ebirungi mu byokulya, mu byokunywa, mu kusula, n'atugabirira mu ngeri yonna, weewaawo n'atuteekako n'obugabirizi okututaasa eri omubi n'enkweze. Kyetuva tumwebaza buli lunaku obutayosa kubanga ye naye tassa mukono okulaba nti tubeerawo bulungi. Nkwanirizaako n'olunaku olwaleero mu puroguramu yaffe ya Bayibuli egamba ki mu ssaawa eno yennyini gye twalagaana okubeerako ku mukutu gwaffe nga tubatuusaako ebigambo byammwe, okuddibwamu kw'ebibuuzo byammwe bye mubeera mutuweereza. Mutukola bulungi nnyo bwe mutuweereza ebibuuzo ebyo era naffe bitukuumira mu kumanya n'okutegeera ekigambo kya Katonda. Kulikayo nnyo okuyita mu wiiki gy'otambulidde n'ebyo by'osobodde okukola n'otussaako ku mikono gyo n'obeera nti okoze okwongera ku ggwanga lyaffe, okwongera ku kkanisa yaffe n'okwongera ku famire zaffe okulaba nti tuzibeezaawo bulungi nga ziri mu mirembe n'essanyu. Byonna by'okoze kansubire nti n'otambulidde wamu ne Katonda wo kubanga oyo abeerawo mu mbeera zonna. Twebanjiza nnyo Katonda waffe atuyisiza mu kusoomooza kwa wiiki ewedde ate n'amasanyu gaayo, naye twebaza Katonda nti tetumaliddwawo mu byonna, atukuumye n'atutuusa ne ku lunaku olwaleero. Puroguramu Bayibuli egamba ki ye puroguramu gy'olaba essaawa eno. Njagala okwanirizaako gwe omulabi waffe akatweyungako omulundi gw'ogusookedde ddala, weebale okubeera naffe olwaleero. Ate naawe omulabi waffe owola tukwaniriza ate nga gwe tukuyinako ensonga ey'enjawulo nti tukwebazaamu ak'enjawulo nti gw'okuumidde puroguramu eno ku mutindo n'okubeera nti nno okyaliyo ng'ogiraba. Tetuyinza kukitwala ng'ekyokusaaga okubeerayo kwammwe kubanga bwe mubaayo naffe tubeera eno tulina bye twogera nabo, tetuba mu kweyogeza bweyogeza. Ate bwe mutuwa comments zammwe mutukolera ddala bulungi kubanga mutuyamba okwongera ku mutindo gwa puroguramu. Bwe muweereza nga muwabula, bwe muweereza nga mwongera okukkaatiriza ku bye twogedde, byonna bitukola bulungi nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale sambyako obadde okyalina by'omaliriza, naffe tugenda kulindako mu ddakiika nga ntonotono nga mpisaawo ebigambo bino, naye making sure nti bwe tutandikira okusaba n'okuddamu ekibuuzo nga byonna ebibadde bikusibye obimaliriza. Weewaawo tutandika puroguramu yaffe eno n'okwebuulirira ku kigambo kya Katonda. Olwaleero tugenda kwebuulirira mu kigambo ekivudde mu Samwiri ekyokubiri essuula eya 22 olunyiriri olwa 29 nga lugamba nti, kubanga ggwe ttabaaza yange, ayi Mukama, era Mukama alyakira ekizikiza kyange. Kubanga ggwe ttabaaza yange. Owulidde ekigambo ekyo? Ttabaaza kitegeeza ttaala oba kitangaala. Mukama kye kitangaala kyaffe. Ate era nga bw'ayogera eri mu Zabbulu 119 olunyiriri lw'15 nti ettabaaza, ekigambo kyo yettabaaza ery'ebigere byange. Kale bw'aba nga akikkaatiriza y'oyo omusana gwaffe ogutwakira mu kizikiza, kubanga bw'ajja mu bulamu bwaffe ekizikiza ekibadde kitudde mu ffe kivaawo. Kyenva nkusaba nti omwekuumireko era omunywerereko kubanga ye yagenda okusobozesa okuwangula ensene ey'ekizikiza n'ebikolwa byayo. Ate mu puroguramu eno tugirawo ddala ekizikiza ky'obutamanya. Ekyobutamanya byawandiikibwa. So kyenva nsanyukira ggwe mukwano gwange ayagala nnyo puroguramu eno okubeera nti teweekuumira mu kizikiza ky'obutamanya. Ate nammwe abaagala, mmanyi nti eriyo n'abalala bangi abandyagadde, naye bw'otabagabanyizaako ku bigambo bifaananako bwe biti oba tobakoze bulungi n'akatono era obeera togasse ku bwakabaka bwa Katonda. Kale tusabe Katonda ettabaaza eyo etazikira atwakire mu bulamu bwaffe bwonna, ate era atwakire ne mu ssaawa yaffe eno yennyini nga tugenda okugabanako n'ebigambo okuva mu kitabo kye, tusobole okulaba nti no tuggusa obuweereza bwaffe mu ngeri emuweesa ekitiibwa n'ettendo. Maureen Namutebi nze ntuulawo puroguramu eno gikutuusaako, naye ate era nga bulijjo situulamu mu studio nzekka, mbeerawo n'omusumba waffe omwagalwa Katonda gwe yeeroboza okutuddiramu ebibuuzo bino nga ye Musumba Samwiri Ssebaggala Ivan.
Amina. Sebo tusanyusa okulabako. Amina nnyo nnyabo. Webale kujja taata. Mukama waffe yeebazibwe. Mwebale gye mukola. Mukama atusaasire. Obwabbize bwe batwalaganya musonga. Kituufu nnyo teri kuwummula. Teri kuwummula. Naye tulina okukola omulimu gwa Mukama waffe. Naye twebaza akaseera kano kootuwa okujja kuba mmanyi wakati mu schedules eziri bizibu naye Mukama akusobozesezza. Naye Mukama atusaasidde weetuli. Namwe mwebale okuweereza. Amiina. Mwebale omulimu gwa 3ABN. Mukama yeekolera omulimu gwe. Mukama yeekolera omulimu gwe. Ffe tuliwo ng'ebikozesebwa bye byasobola okuyisaamu obubaka bwe. Esebo. Naawe bonna abatulaba bassebo ne bannyabo mbaanirizaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amina. Twebaza mmwe abatugoberera nga muli ku YouTube, abatugoberera nga muli ku app ya Avento Media, abatugoberera nga muli ku website, na buli omu wasinzira okulaba ebigambo bino. Mukama tumwebaza, mwebala okugobera program nimwe mugifuula ey'enjawulo. Ate ababuuza ebibuuzo mu ensonga lwaki tuli wano. Tubakubiriza bongera okubuuza ebibuuzo. Mmanyi nti Mukama ajja tusobozesa tujja kubyanukula. Amina. Mukama abawo omukisa. Amina. Osobola okubeera kitundu ku buweereza wa 3ABN ng'ofuuka doona. Era osobola okugenda ku website yaffe n'ogenda ku aventomedia.org, aventomedia.org, n'ogenda ku page yaffe eriko donations ne weewandiisa okubeera omu ku badoona b'obuweereza buno. Kitiibwa nnyo okukolera awamu ne Katonda. Ate era kya kitiibwa nnyo okwewaayo ggwe ng'omuntu n'okuwaayo obugagga bwo olw'okulaba nti ogaziya obwakabaka bwa Katonda. Jjangu tweyungeko tukole omulimu guno kubanga Mukama atulindiridde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katutandike n'okwebaza. Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde. Webale okutukuma n'okutulabirira. Tubeere otuwa amaanyi n'amagezi nga tuweereza. Otuluŋŋamye mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amina. Amina. Musumba. Mukwano gwaffe yatuweereza ekibuuzo ng'ayagala kumanya. Agamba nti okusaba okw'essaawa ey'omwenda ekiro n'ez'emisana. Kuba tulinayo essaawa mwenda ekiro n'essaawa mwenda emisana. Kwokola njawulo ki ku kusaba okw'essaawa endala zonna? Tusaba obutakoowanga buli bwetukubiriza nti osobola okufuna akadde konna n'osaba. Naye tulina omuwendo gwe tuteeka ku ssaawa ey'omwendo ogw'ekiro. Abantu ne twerekereza otulo twaffe tusabe ku ssaawa mwenda. Sinakindi ne ku ssaawa omwendo ogw'emisana. Eri abawaddeyo obudde bwabwe nti yassa ebbali emirimu gye gyonna asobole okwogerako ne mukaa ku ssaawa. Kati essaawa eyo ey'omwenda ekola njawulo ki ku ssaala endala zino? Endowooza yabuzza alina kaluki ey'obwadiventisti. Banga mu kaluki ey'obwadiventi omanyi abadiventi balina bingi bye bakoppa ku Bayudaaya. Ate ne Yesu yagamba nti obulokozi buva mu Buyudaaya, ekitali kibi okubaako ne bye tukoppa ku Bayudaaya. Gyali tunaafaanana baani kubanga be baasooka okutegeera amazima gano ge tukkiriza. Era mu buwanga bwabwe twakkirizza bamuyita Katonda wa Isirayiri, bamuyita Katonda wa Isaaka, bamuyita Katonda wa Yakobo ne Ibulayimu. Kye tugezaako okutegeeza nti tewali nno mutawaana gwonna. Omuntu yenna akkiriza Yesu bw'afaanana Abayisirayiri era ajja kwesanga abafaananyi kubanga bingi bye tuteekwa okufaananya in common bwe kiba nga ffenna tusinza Katonda atya. Naye essaawa ey'omwenda eyo bw'ogitunuulira mu byawandiikibwa waliwo obuwandiike bwe tusoma nga woogera ku ssaawa ey'omwenda. Si mu ndagaano nkadde yokka ne mu ndagaano empya. Gamba essaawa ey'omwenda eyogerwako mu biseera bya Ezera. Abantu ne bayimuka ne basaba ku ssaawa ey'omwenda ne bawangayo ssaddaaka. Essaawa ey'omwenda eyogerwako mu kiseera ekya Eriya ng'ali ku lusozi Kalumeeri. Nabbi bwe yaddamu okuzimba ekyoto ku ssaawa ey'omwenda ne basaba okuva ku makya paka ssaawa ey'omwenda. Bwe ziwera omwenda bwe pa ye n'agamba kati essaawa ezammwe ziweddeko eza Mukama zituusaayo yolesa amaanyi ge. N'ateekawo ekyoto ne bateekako ensolo ne basaba n'asaba era omuliro ne gukola ki? Ne gukka. Essaawa ey'omwenda eno tugisomako awamu ku zo
ojja kusoma mu Bikola sura ya kusatu. Bikola sura ya kusatu nnyo olusooka paka ku olusooka otuufu. Bikolwa sura ya kusatu nnyo olusooka. Eyokusatu olunyiriro olusooka agamba bw'ati awo Peetero ne Yokaana ne balinnya mu yeekaalu mu ssaawa ey'okusabiramu essaawa ey'omwenda. Olidde? Ye ssaawa ey'okusabiramu ye ssaawa ey'omwenda. Kati ate awalala Matayo 27:46. Matayo 27:46 nawusomawo gate ennyiriri zonna 27:46 agambye 27:46 agambye nti obudde bwe bwatuuka ng'essaawa ng'essaawa ey'omwenda Yesu n'ayogerera waggulu n'eddoboozi eddene ng'agamba nti Eri lama sabakisani amakulu gaakyo nti Katonda wange kiki ekikondesezza. Kakati essaawa ey'omwenda ogisomye awo eri gye wasomye yabadde batume abatume ku ssaawa ng'ey'omwenda bagenda mu yeekaalu tuli kuzaamisana ez'omusana. Kakati ate bw'osomye awo ne balaga nti ne Yesu naye ku ssaawa ng'ey'omwenda we yafiira saddaaka n'eweebwayo. Kati somako mu 13 Bikolwa osomyeyo n'ekirala nga kimu tuwumbewumbe ekibuuzo. Bikolwa sura 10. Bikolwa 13 agambye atya asatu agamba bw'ati nti awo Koluneriyo n'agamba nti kaakano wakayitawo ennaku 4 nali nga nsaba okutuusa mu ssaawa eno okusaba okw'omu ssaawa ey'omwenda mu nnyumba yange. Laba omuntu n'ayimirira mu maaso gange eyalina engoye ezimasamasa. So ojja kusoma mu bifo bingi ng'abantu basaba ku ssaawa ey'omwenda. Teyali mpisa ya Yesu yekka, teyali mpisa y'abatume bokka, naye n'abalala n'abatali Bayudaaya. Teyali mpisa y'abannabbi bokka, bonna tubasomyeko. So bw'osanga leero abantu nga basaba ku ssaawa ey'omwenda kizze kibaawo mpisa ya Bayibuli basaba ku ssaawa ey'omwenda. However bino birina okutegeerwa lwaki essaawa ey'omwenda yali nkulu. Essaawa ey'omwenda Abayudaaya bakkiriza nga nti mu ssaawa eyo wabaawo okwewonga okw'enjawulo okwa buli muntu eri Katonda we. Ebudde obw'emisana baalingamu n'essaawa 3 ez'okusaba ez'enjawulo. Basaba ku ssaawa ey'okusatu ne basaba ku ssaawa ey'omukaaga ne basaba ne ku ssaawa ey'omwenda. Era kyova olaba nti Muhammadi omu ku abaalererwa ng'alinaanye enzikiriza y'Obuyudaaya n'Obukristaayo. Omanyi Nabbi Muhammadi naye yalina background era eyo ey'ekitundu ekyo ekya Middle East. Enzikiriza zonna eziriyo zirina bingi bye zifaananya. Naye tulaba nga n'Abasiraamu basaba emirundi 5. Ndowooza Abayudaaya basaba emirundi 3 naye tekyewuunyisa newankubadde ng'ensonga za njawulo ezibaleetera ekyo. Abayudaaya basabanga emirundi 3 emikulu. Basabanga olunaku lutandika, ne basabanga olunaku luli wakati, ne basabanga olunaku lugenda kuggwa. Baakutulangamu olunaku emirundi 3 kati nga babala obudde obwo nti omuntu mwe yandikoze eki mwe yandisabiddenga. Ekyo nno kyava mu buwangwa bwabwe nga okujja kw'engeri eyo kwajja olw'okujjukira bajjajjaabwe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Newankubadde ng'ekyo tekyabeera bwe kityo okutuusa abakadde lwe baatandika okuwandiika ebitabo. Naye mu kiseera kya Musa essaawa ey'omwenda baagitwalanga ng'essaawa ey'okuwangayo saddaaka ey'amaka. Ku ssaawa eyo amaka bwe gaakuŋŋaaniranga ne gawayo saddaaka ey'olunaku kye bayitanga daily sacrifice eya buli maka yayobwangayo mu budde obwo bw'essaawa ezo. That's why essaawa eyo yakwata yeyo saddaaka etangirira ekibi. Eyo saddaaka gye baawangayo. Newankubadde nga baatuuka mu ndagaano empya kusaba kw'essaawa omwenda kwafuuka nnyo okusaba okwekwebaza n'okuwaayo okwebaza Katonda. Almost giving n'ebirala baakukozesanga nnyo mu nsonga eyo.
naye nga mu bufunze okusaba kw'essaawa ey'omwenda byafaayo ebiri brief byenyinza okuwa kuba tetuyinza kuba byafaayo ebyo kubisomesa mala bbanga lyonna olw'ebiseera naye essaawa ey'omwenda bwe kibanga abantu bakugyenyigiramu kaba gyenyigiremu kukola kusaba nga bwe kuteekwa okubeera kabulemu okulowooza nti erina ekyenjawulo kyereeta essaawa yonna gye tusaba Katonda atuwulira tugambe nti zonna zenkanankana Katonda talinawo obudde bwa njawulo bwawuliriramu mu ngeri ey'enjawulo ekyo tubadde bulijjo tukirina nti eyo mwenda Katonda lwabeera nga tewali bikutaataaganya mwogerezegana ne Katondawo. Isaaya 5:9 ayogera atya ku Katonda olunya olusooka Isaaya olunya olusooka n'olwokubiri agamba atya soma Isaaya olunyiri olusooka 5:9 okay olunyiri olusooka agamba bw'ati agamba bw'ati olw'omwenda Isaaya 5:9 olunyiri olusooka laba omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kukola so n'okutuukwe tekumuggadde n'okuyinza n'atayinza kuwulira. Omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okutuukwe tekumuggadde teriyo kiseera lwe kibeera okutuukwa Katonda kuggadde tawulira teriyo kiseera lwe kibeerawo ng'omukono gwe ogugaba aguzizzaayo bwe ziwera essaawa omwenda n'alyoka agufunyulula nti bwe ziwera essaawa omwenda olw'amatuge ne gaggula ekyo tekiriiyo. Essaawa yonna essaawa 24 mu lunaku omukono gwa Mukama gugoloddwa okugaba n'okutuuka kwe gudda okuwulira era wonna omukristaayo wakonkonera ku luggi nga yeetaaga okubeerawo kwa Katonda wamwaniririza. Essaawa ey'omwenda tezimbibwa Katonda era si kiragiro ekiva gy'ali tikati mu ssaawa ey'omwenda ye munaasabiranga etteeka tetulirina. Olaba n'abasiraamu abasaba esswala 5 nabo tebalina tteeka lyonna mu Kulaani yadde aya yonna mu Kulaani ebalagira okusaba emirundi 5 teriimu kusaba emirundi 5 bakujja mu hadithi kitegeeza ebinyumizibwa ebyongerezebwa ebigunje ebinyumizibwa bateeberereza nti Muhammad bwe yali ng'alina omuzikiti gwava mu kusaala n'atandika olugendo lw'eggulu bwe yatuuka eyo kaakati Katonda n'amugamba abagoberezi balina kusaba mirundi 5 50 n'agamba nti tebabisobola ebyo. My goodness, 50 times in a day. Yasinkana nabbi omubuusi. Banaakola ddi? N'alyoka addayo n'amugamba tebasobola n'amugamba 4 mu 5. N'akoona naye tebakisobola n'amugamba 4. Okutuusa bateesaganya nga Ibrahim bwe yateesa. Yamwegayirira paka ku mmeka? Ku 5. My goodness. Awo bifaanaganye. Bwe yatuuka ku 5 n'amugamba nti kati ezo enkulagidde z'obanga osaba kyekisembayo. N'amugamba ddayo n'agamba nti yasiina gaddayo eri musajja musizza wansi ekimala. Kaakati awo basiraamu bajje esswala 5 ez'olunaku naye nga tukimanyi bulungi nti waliyo enzikiriza eyavaamu ebyo Abawarabu gye bakoppa si mirala. Manyi Muhammad yali mukopi mulungi ow'enzikiriza z'ekiseera ekyo naye ne Christianity yasabanga bwetyo nayo. So kyengamba nti okusaba mu ssaawa ey'omwenda tekulina kakwate na Katonda kwanukula nga bwayanukula ku 9 bwayanukula ku 8 bwayanukula ku 3. Ensonga eri emu yokka bwe mufunanga okunyigirizibwanga n'okweraliikiriranga bye mwagala mubitegeezenga Katonda nga tetufuddeeyo obimutegeeza ddi Katonda awulira. Era bw'ozuuka ku 7 saba nga bwe wandisabye ku 9. Era tolowooza nti bw'ozuuka ku 7 waliwo abazuuka ku 7 ate n'alinda 9 ng'alyoka asabe. Bw'oba oyagala ogulinda omanyi waliwo Musumba Nkubule waliwo kale njiyite entegeera oba myth kwegamba ebyogerebwa n'ebisuubirwa. For example nti obudde obw'ekiro kiteeberezebwa era bakyogera nti amasitaaniro gasinga okutambula. So ng'ate omulala n'agamba nti ate bwe budde obusirifu ennyo
lwosobola okufuna obudde n'oyogera ne Katonda n'awulira. Kakati oli agamba nti ate ku ssaawa 9 obwongo bubeera extra active kwega bubeera buzze bujja ng'olwo ne bwe kuba kusoma byawandiikibwa biyingira buyingizi. So kati waliwo entegeera ezo. Kituufu sifuddeeyo ntegeera muntu gy'alina emutwala kusaba ku ssaawa 9. Entegeera ezo natuzikkiriza alowooza nti obwongo bwe bukolera obubwe azukukere asabire obwongo bwe bukolera. Alowooza nti amasetaani ku ssaawa 9 gaba bize nnyo kati ng'ayagala ku mwendo ogwo lw'aba asaba amasetaani gasaasaane tetumugaana nanzikiriza ye naye azuukuke naye agoba amasetaani. Naye kye twagala omujjukiza kiri kimu nti akitegeere nti eri Katonda gw'asaba ye ndowooza yendala ku byo byonna byakola. Teri best ku ebyo byonna byamanyi. Teri best ku masetaani, teri best ku budde busirifu, teri best ku bwongo kuzuukuka. Ye Katonda gw'asaba ye yeetesitesa omuwulira essaawa yonna. Naye bw'abeera ne myth oba ebiwanuuzibwa mu ye ebimutwala ku ssaawa 9 era teri amugaana era Katonda ajja muwulira ku 9. Talina buzibu bwonna. Obuzibu kwe kulowooza nti ezitali 9 tawulira bulungi. Awo oproguramu eno Bayibuli egamba ki? Tugamba nti no. Okwo si kuyigiriza kwa byawandiikibwa. Lwaki? Kubanga ebyawandiikibwa biba bitusomesa okusaba. Bitugamba okusaba obudde bwonna obutakoowa mu mbeera zonna mu lulimi lwonna mu nfaanana yonna. Okusaba nkolagana na Katonda. Okusaba si musango. Okusaba si invent. Ebeerawo obubeezi kale katulinde ku ssaawa bwe zitooke tusabe. Okusaba is a lifestyle. Okusaba kwogera na mukwano gwo. Toyinza mukwano gwo taliiko budde. Kyolwa ate bana bavubuka abakyali abatoototo bamyaka 20 ale 20s bakakwata ku ssimu zi smartphone bataddeko WhatsApp, Instagram boogera paka ku majja ne ba boyfriend baabwe ate omukwano gukyali mupya. Andi kakazi katu tekaagalwanga nako musajja yenna oyo yasoose kakati kasula okwo. Kubanga oli mukwano gwako kikava kabeera okwo paka ssaawa 10 nga tekeebaka kanyumya na mukwano gwako. Katoyinza kubeera ng'olina mukwano gwo nfiira bulago noga nti atujja kunyuma naye ku ssaawa entegeke. Essaawa zituuka ddi omwenda munyumize tekisoboka. So mu bufunze that's what we are wrapping up with. But we are saying nti si kikyamu okubayo n'obudde obuteeketeeke okusaba nakyo si kibi. Ekkanisa bwevaayo nega nti programu y'olunaku ku ssaawa ey'omwenda wanaabanga bw'eddakiika 3 ez'okwewonga n'okusaba si kikyamu nakyo. Tewali problem. Naye ne bwemukiteeka ku 6 era Katonda ajja kuwulira. However, if it is on the 9th hour no problem. If it is on the 6th hour no problem. However, tukubiriza abantu bafunengawo obudde obwawuddwa ng'Abayudaaya bwe baali tubakoppeko ebirungi bye balina. Munnamala olunaku lulamba nga tasabyeko amazima nfunayo olina kw'oyogedde kali nti okusaba obeera okonkonyewa Katonda ng'ali ready okwaniriza. In fact ndowooza buli lw'okonkona yabeera yakulinze dda ng'akulinda ggulewo. Naye njagala olowooza omuntu atudde mu ofiisi ng'alinda amazima gennyini n'amala olunaku lulamba nga takulabyeko naye ng'obonaabona bizinesi tezitambula amaka gakyankalanye tolina school fees ebirwadde bikuluma olina abalabe naye n'alinda nga tokonkona ng'amanyi nti byonna bwe binaakunyigiza onojjukira n'ogamba tojja. It is not good. I think kirungi bw'osengawo akaseera mu lunaku noga nti ku ssaawa 11 oba ku 9 oba 8 neewongayo eri Mukama n'ensaba. I think it is a good Christian practice. So tekirina mutawaana bwe tuteekateeka bwe tutyo. Tweyanza nnyo Musumba, tweyanze ng'omulabi waffe bale kubuuza ekibuuzo kino naye nze kyentegedde mu byonna nti no newankubadde nti essaawa zonna Katonda atuwulira tolina kabi k'obeera okoze bw'oba osabye ku 9 kubanga era nga bwe tulina enzikiriza nti no mu ssaawa eya ssaddaaka ey'okwebwayo kwa ssaddaaka kwa Kristo Yesu ku musaalaba we yakikolera ssaawa eyo ne tulowooza nti bwe tusinga okusiimibwa mpozi ekyo kye tulina okusiimuula nti tusinga kusiimibwa nnyo ku ssaawa ya 9 ekyo nedda. Naye essaawa zonna tugambye essaawa zonna osobola okutuuka eri Katonda n'akuwulira ate era n'akuddamu nga bwe yandikuzeemu ku 9 nga bwe yandikuzeemu ku 3 waakuddiramu ku 6 waakuddiramu ku 1 bwe bityo bifaanana. So tuwebale nnyo webalire ddala mukwano gwaffe yabuuziza ekibuuzo ekyo nga Musumba tetunnagenda mu kibuuzo kiddako katusooke tuwummulemu katono nnyo
tukomewo. Kulikayo omulabi wange okuva mu kuwummulamu okwo oli mu program Bible egamba ki mu studio Namutebe Maureen zentuddemu ne Musumba Ivan Sebagala okuddamu ebibuuzo byammwe nga bwe mubituweereza. Tweyanza mwenna abatuweereza ebibuuzo kubanga mutukola bulungi ate era n'okugabanako n'abalala temujjanga okwo mweyongere mu maaso. Tumaze ekibuuzo kyaffe ekisoose tugenda mu kibuuzo ekiddako. Kino kyavudde wa mukwano gwaffe Mwanga Samuel okuva e Namugongo. Ebale mukulu Mwanga. Mwanga Samuel abuuzizza nti Musumba nsaba kunnyinnyonnyola ku Matayo 11. Okuva ku lunyiriri lwe 12 paka ku lwe 14. Naddala 14 eyo agamba nti emusoomooza tagitegeera bulungi. Agamba nti Eriya ayogerwako wano. Yaani? Katulabe Matayo 11. Matayo 11. Kamusome. Olwe 11. Matayo 11:2. Aha. 11:12 paka ku 14. Agamba bw'ati 11:12. Okuva ku biro bya Yokaana omubatiza okutuusa leero obwakabaka obw'omu ggulu buwaguzibwa n'abawaguza babunyaga lw'amaanyi kubanga bannabbi bonna n'amateeka balagula okutuusa ku Yokaana 14. Era obanga mwagala okukkiriza oyo ye Eriya agenda okujja. Alina amatu ag'okuwulira awulire. Kaakati sebo abuuzizza ku kigambo Eriyo Eriya kubanga wakati mu mboozi anoonya Eriya wajjira wakati mu mboozi y'okubeera nti Yokaana omubatiza ate bannabbi kati bw'aba Eriya yaliwo oli ate ono gwe Yesu gwayogerako wano yaani. Kaakati tulina okutunuulira ebintu bino byombi. Tetujja nnyo kugenda mu nnyiriri zisoose ez'okuwaguza newankubadde nga kitegereka bulungi nti obwakabaka bwa Katonda okuva ku Yokaana omubatiza kuba akatabo emboozi weetandikira. Okuva ku Yokaana omubatiza omulimu gwe yakola gwali gwakuzza bujja awamu n'okuzuukusa Isirayiri oba Abayudaaya eri okujja kwa Masiya awamu n'obulokozi obwali bugenda okulagibwa okuyita mu Yesu Kristo. Okuva Yokaana lwe yabazuukusa eri obulokozi obwali bujja mu Yesu Kristo. Kakati Yesu abagamba nti okuva ku olwo n'okutuusa olwaleero waliwo kye bayita agency of the coming of the kingdom. Obwakabaka Yesu bwazze nawo si bwakabaka bwa ku nsi. Obwakabaka Yesu bwazze nabwo bwakabaka bwa kisa. Obugenda okukula bugaziwe butuuke ku ntikko yaabwo nga bufuuka obwakabaka obw'eggulu. Kati Yesu abagamba nti okuva ku Yokaana omubatiza bwe yajja naggulawo ejjujji nze n'entandika. The kingdom of grace started. Kati obwakabaka obw'ekisa butuuse buli wano. Buli muntu yenna anaabeera ekitundu ku bwo ateekwa kuwaguza n'amaanyi. Kankuwa ekifaananyi wali obaddeko mpaaka ng'emmotoka zibuze. Atyakala buli kawungeezi. Yesebo. Kaakati takisi nejja. Buli kawungeezi tuziyimirira ne tuzirinda ejja bwe tumusindikagana. Toyagala ekuleke. Ne mulyoka mulwana ne mwesindika okuyingira okukakana ng'osigalidde. Omanyi lwaki mwesindika okuyingira? Toyagala ekuleke oyo ate n'obudde bugenze. Obudde bugenze era bikanga yeyinza n'okusembayo. Tomanyi oba endala enajja tewakyali kyakkola. Kati buli muntu ateekwa kuwaguza n'amaanyi okuyingira mu mmotoka eyo. Kati Yesu kyagamba abagoberezi bonna n'abaleero ti obwakabaka bwa Katonda buli agent. Teriyo budde bwakwebaka. Teriyo budde bwakusumagira. Buli anaabulinnyamu ekigere ateekwa kuwaguza. Naye alowooza nti anaabeera awo
nga tafuddeeyo tasoma byawandiika tebimukolera makulu tagenda ku kanisa tebimukwatako tayimba talina budde busendereza ku Katonda nalowooza mbu anaabuyingiramu alimba bugenda kuwaguzibwa era bonna ab'okulinnyayo bajja kuba bawaguza ng'emazima gennyini nsumba tuba tetugenze mu bikolwa anti kye ŋŋamba anti ebikolwa biva mu ekyo ky'okkiriza anti yagamba okusalibwa omusango tekugenda kusinzira ku bikolwa naye olw'okukkiriza kwe kw'olina kukuleeta mu kukola teriiyo kukkiriza kwonna kutakuleeta mu kukola buli lwofuna okukkiriza otandika okukola kati okukola okwo bayita okuwaguza naye ng'okoze otya ye bayibuli kyegamba working out your own salvation towaguza kusiimibwa owaguza lwa agency kubanga otegedde Yesu n'obwakabaka kati ogenda kuwaguza bwekimanyi nti okusinza Katonda buli lunaku kuwaguza kituufu okimanyi nti bw'obanga tolirwedde kuwaguza oyinza obutagenda ku kanisa okimanyi nti okufuna akadde akasoma bayibuli mu lunaku olowooza bw'otawaguza kuteeka bino n'eri oyinza okusoma bayibuli toyinza n'okumalayo kati ogitunuddemu okuwaayo eri Katonda n'okumuddiza nakwo kuwaguza abaana bababanja fiizi renti tannaba kuggwayo ogenda n'akagoye keweegomba okugula owulira ekintu ekyo n'okwata emitwalo 2 n'ogiwayo ku lw'omulimu gwa Mukama si kuwaguza Yesu mukyamu obwakabaka bwa Katonda buli agenda okubuyingiramu n'obubeeramu ajja kuba waguza buwaguza buli lunaku awatali kuwaguza tolina gy'olaga okuva obwakabaka bw'ekisa bwe bwajja kati bwakuwaguza kyo kyagezaako okunnyonnyola nti it is urgent it is important you must break off everything if you were to go and enter there it's not going to be easy mu bigambo nga bibiri Musumba kaakati kyoyogedde njagala kubanga program twagikola dda naye njagala otwawulire bw'ogambye agency y'obwakabaka bwa Katonda n'omuntu ogamba nti n'ebikolwa bye ebirungi bye bimutwala mu ggulu awo kubanga awo butakataggululaako kaakati okukkiriza kutuleetera okukola kuzaala ebikolwa ebirungi mu ffe tetukola bikolwa birungi kugenda mu ggulu naye tukola ebikolwa ebirungi kubanga twasiimibwa amina we don't get saved we don't behave in a better way or we don't be good to get saved but we are saved to be good amina tetubeera balungi tulokolebwe naye tulokolebwa tubeera balungi so no mukuva mukulokolebwa kwe kukola obulungi kati okukkiriza kwe tufuna mu Yesu Kristo kutuleetera okuwaguza buli lunaku mu nsi ejjudde ebituziyiza leetawo kino ensi nno tepoowa ate era yo tekoowa oba okyalawo ng'ekirwadde buli lunaku buli lwosala kati ensi yo tegenda koowa era abanaatuuka bwakabaka bwa Katonda nga balina okukkiriza mu Yesu bagenda kuba bawaguza buki otherwise teriiyo mirembe gigenda kujja omuntu abeere mu bulamu obukristaayo nga talina kyemusoomooza neva bw'onaatula ku mulimu nga yiwe Christian oteeka okuwaguza bw'otawaguza obukristaayo oteeka obugusuula kati wakati mu kuwaguza okusumba eriyo nagiramu lwaki Yesu amwogerako mu mbeera efaananako kati kyava ajuliza Yokaana oli gwatandise naye n'amaliriza mu 14 nga agamba nti Eriya oyo yasindikibwa kubanga Abayudaaya baalina obuzibu mu kukkiriza Yokaana omubatiza balina problemu nenyo mu kumukkiriza nga tebaagala mukkiriza nga nabbi babajja okubatizibwa n'agamba group of vipers ani abakabudde Abayudaaya balina obuzibu nga tebaagala kukkiriza Yokaana nga bo Abafalisaayo ti nabbi mubo kubanga bayita bayinza kukkiriza nabbi kubanga Yokaana ng'asula mu ddungu mu nsiko ali emmere gundi n'omubisi gw'enjuki. He did not look to be a prophet of their time. They were waiting for a Messiah. He can't be. Kakati ate ekiseera kye kimu Yokaana ono nga tulabanga Abayudaaya bamugana naye ng'ate abantu bamukkiriza.
yali problem. Abantu ababulijjo bamukkiriza naye ate abannaddiini bagamba oyo si nabbi. Kati nga batyo kyogera mu lwatu. Kubanga abantu bajja bayoola bagaiti mmwe. Mwagala gana Yokaana. Awo omusajja yatumba Katonda mwennyini nga mulaba kati nga tebayinza kigaana. Kati balivinga mu dinayo. Kati Yesu abagamba nti njagala mutegeere. Kakati Yokaana omubatizo oyo gwe mwogerako. Newankubadde nga mulabulabe ng'omusajja ali awo. Naye Eriya. He's a prophet, he's Elijah. Bikulako mu Luka 2:7. Ulabe kyengezaako okugamba. Emu 2:7. Luka 2:7. Emu 17 ndowooza y'ejjokkola. Soma kawulira Luka 2:17. Emu 17 agamba bw'ati. Agamba nti ali kulembera mu maaso ge ali kulembera mu maaso ge mu mwoyo n'amaanyi ga Eriya okukomyawo emitima gy'abajjajja eri abaana n'abatawulira obutatambuliranga mu magezi ag'abatuukirivu. Kati Yesu abagamba sooka osoma olunywero oluva waggulu ndowooza tufune ekifaananyi ekituufu. Okuva 16 agamba atya? Era bangi mu baana ba Isirayiri alibakomyawo eri Mukama Katonda waabwe. Kituufu. Alikulembera mu maaso ge mu mwoyo n'amaanyi ga Eriya okukomyawo emitima gy'abajjajja eri abaana n'abatawulira okutambuliranga mu magezi ng'abatuukirivu okutegekera Mukama abantu abateekebwateekebwa. Omanyi gwe yali ayogerako awo? Emboozi eyo eri wakati wa malayika ne taata wa Yokaana omubatiza. Wateekana nayo okusomayo. Kale nayo somayo. Omulabye. Kale tandikira ku lunyiriri olw'12 kale tandikira ku 12 awo Zakaliya bwe yamulaba. Otyo. Ne yeeraliikirira n'atya. Naye malayika n'amugamba nti totya Zakaliya kubanga okwegayirira kwo kuwuliddwa. Mukazi wo Elizabeth ali kuzaalira omwana ow'obulenzi olimutuuma erinnya Yokaana. Olisanyuka era olijaguza era bangi abalisanyukira okuzaalibwa kwe kubanga aliba mukulu mu maaso ga Mukama so talinywa mwenge newankubadde ekitamiiza era alijjuzibwa omwoyo omutukuvu okuva mu lubuto lwa nnyina era bangi mu baana ba Isirayiri alibakomyawo eri Mukama Katonda waabwe. Alikulembera mu maaso ge mu mwoyo n'amaanyi ga Eriya okukomyawo emitima gy'abajjajja eri abaana n'abatawulira okutambuliranga mu magezi ng'abatuukirivu okutegekera Mukama abantu abateekeddwa. Olowooza ekibuzo tekiddwamu? Okyalina ky'obuuza ekirala? Mumanyi ng'aga Eriya. Kakati Yesu bw'agamba nti Eriya wali osomanga lunyiriri olujja kuyamba okumanya lwaki Yokaana omubatiza ayogerwako ng'Eriya. So in the spirit of Elias, mu mwoyo ogwo ogwa nabbi Eriya ne Yokaana omubatiza mwakola ki? Mwagira. Si ye Eriya oli eyasooka ku lubereberye naye omulimu gwe n'ogwa Eriya bifaanana bitya. Eriya ye nabbi Katonda gwe yayimusa nga Isirayiri yonna esazeewo okusinza ebitali Katonda. Akabu bw'awasa Yezeberi naggalawo amasinzizo gonna n'ebyoto bya Mukama byonna ne bisuulibwa wansi buli kasozi ne kabeerawo okusinza Bayaali. Gwe mulembe gwa Eriya, gwe mulembe gwa Yesu. Omulembe ogwo ng'ensi yonna ebuze ng'eri mu kye tuyita total darkness. Katonda kwe kusitula Eriya ajje akole kye tuyita revival and reformation. Ne Yesu kwe kwogera ebigambo bibiri nti nzize okuzibula kwegazidde mu kiseera ng'ekizikiza kikirimu. Kati Yokaana omubatiza akolera ddala mulimu gwa Eriya gwennyini. Naye yasanga Abayudaaya nga bali mu nzikiza ey'obutamanya n'ajja kugulewo oluggi n'ekkubo okubategeeza ko yajja okubalokola. Agambye nti era obanga mwagala okukkiriza oyo ye Eriya agenda okujja. Butereevu oyo Yokaana omubatiza ye temwagala mukkiriza ye mumuganya okuba nabbi naye njagala mbategeeze Eriya oli bwe bayogerako agenda okujja. Omanyi Eriya yayogerwako
endagaano enkadde n'ogiraba bwe yali ng'ekoma endagaano enkadde bwe yali ng'ekoma yalanga okujja kw'omusajja ayitibwa Eriya. Soma Malaki essuula 4 olunyiriri olwokusatu. Malaki kubanga oyinza okugaa nti ba Yesu ajuliza biki. Malaki 4:3 soma. 4:3 era mulirinnyirira ababi kubanga bali bavu wansi w'ebigere byammwe. Obasoma nnyo olwokutaano kale. Agamba atya? Olwokutaano laba ndibatumira Eriya nnabbi olunaku olukulu olw'entiisa olwa Mukama nga terunnaba kutuuka. Yani oyo? Okay. Esebo. Kati Malaki bwe yali ng'amaliriza yamaliriza alanga nti ngenda kubatumira Eriya. Kati Yesu abagamba Eriya oli y'omusajja oyo. Kugamba naye akoledde ddala mu kiseera kyennyini nga bwe byali mu kiseera ky'Eriya nagwo n'omulembe bwe gufaanana. N'omulembe Yesu mwe yajjira bwe gwali. Nowanda waliwo okuwaguza. Kuwaguza kwennyini. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege. Musomba tukozeze bulungi. Mwami Mwanga Samuel Ssebo ndowooza otegedde ensonga lwaki olunyiriri olwo lulabikanga oluli wakati olulinga olutajjaawo naye nga Yesu bw'ajuliza. Atutegeezezza omusomba nti no mu biseera twajuliza Eriya obuweereza bw'Eriya bwali bwetaagisa mu kifaananyi ekyo ku luno nga Yokaana Omubatiza yagenda okubukola mu kiseera kya Yesu. Kale tweyanziza weebale kubuuza ekibuuzo ekyo. Musomba mu dakiika zaffe ezisembyeyo katugambe nti omwami ono yatubuuzizza ekibuuzo twakiddamuuko naye oba program either teyagiraba oba yagala kwongera kutegeera kubanga agamba nnyamba oyongere okuntangaaza ku lunyiriri olwa Bakolosaayi 2:16. Bakolosaayi 2:16 sooka olusome tulabe agamba atya. Abakolosaayi Bakolosaayi agambye 2:16 agamba bw'ati kale omuntu yenna tabanenyanga mu byokulya oba mu byokunywa oba olw'embaga oba olw'omwezi oba olwa Ssabbiiti. Owulidde akantu ako? Kaakati nga bwe tuzze tunnyonnyola bulijjo mu program Bayibuli egamba ki? Tugamba nti tetwagala proof texting. Tetwagala kuba na ndowooza yaffe katugende mu Bayibuli tunoonye olunyiriri olunaatuyamba. Ffe ekyo mu program eno si kye tukola. N'omuyizi wa Bayibuli omulungi takola bw'atyo. Omuyizi wa Bayibuli agenda Bayibuli emubuulire kyegamba. Kanyiriri. Weebale. Kigambo ku kigambo. Kitya Bayibuli. Wano katono na wali katono. So tofiira mu Bakolosaayi. Amazima Bayibuli egalina gonna. Totya kugendayo kuyigiriza. Wali abantu abatya Bayibuli okubasomesa. Nagade Bayibuli eno bwe naagitandika ogibuuza ebibuuzo ku bakazi bameka ab'okuwasa yandibanga obako. Okiwulira? Olw'okuba nti eyinza okubanga obako ate nga nnina bangi. Kati kanoonya akanyiriri mu yo. Akalaga nti Sulemaani yawasa 10. Mulaba ne Sulemaani yawasa mmeka? Kanize muŋŋaanira ki? Kati oyo ali ku proof text ng'atidde Bayibuli emusomese. Tajaagala eyogere kati ye yagala okugyogeza. Lwaki nkyogedde ekyo? Nti olunyuno oluleeta controversy lw'abantu abagenda ne balulondoobayo lumu. Buli lwogenda mu Bayibuli n'olondayo olunyiriri lumu bw'oti ofiirwa omukisa gw'okulutegeera kubanga Bayibuli erimu ennyiriri emitwalo n'emitwalo. Toyinza kubanga olukolo lwerunnyonnyola ekintu zezimbako ate zonna zizimba zinnaazo ate mwoyo omu yaluŋŋamya. Nze ndowooza nti bw'oyigira mu bugazi bw'ekintu kikuyamba nnyo okusobola okukitegeera. Naye 2:16 njagala wennyini bwe tuba tubeera saagala nnyo tugende wala njagala wennyini bwe tuba tubeera buzibu ki Pawulo bw'ali mu kwogerako eri Abakolosaayi? Somonyi lw'omunana n'olw'omwenda. Olw'omunaana n'olw'omwenda mu ssuula y'emu eyo agamba bw'ati mwekuume tewabeerangawo omuntu abanyaga
mu bufilosoofo n'ebyobulimba ebitaliimu okugobereranga ebyabayigirizibwa abantu okugobereranga ebyolubereberye ebyensi okutali kugoberera Kristo. Owulira ekigambo ekyo? Tewabangayo omuntu yenna. Abakolosaali balina ekizibu. Waliwo abantu betuyita ba Jewish Christians. Be Bayudaaya abaafuuka Abakristaayo. Olw'okuba nti obuwangwa bw'Ekiyudaaya newaffe nno wano mulimu Abaganda abaafuuka Abakristaayo. Kituufu. Bwe baafuuka Abakristaayo ne babaako ne be baasigaza ng'abafu. Manyi toyinza kwawukanya Muganda na mufu. Si bwe bokka Musonga. Kigamba obuwangwa bwaffe kubanga nange ndi Muganda. Obuwangwa bwaffe Abaganda bw'obanga oyagala okututaataaganya twawukanye n'abafu. Lwaki? Mu ggwanga lyonna tutya abafu teriiyo. Naye sooka owulire obadde okimanyi nti obusamize bwonna buli ku bajjajja. Kumanyi kye bayita bajjajja? Bajjajja kitegeeza abantu abaafa nga gwe tonnajja. Kati bwe kiba nga obusamize bwonna bwetololera ku bajjajja kitegeeza the entire economy of our kingdom is around the day. Esembeddwa ku bujja. Kati obuwangu obwo obw'Omuganda obwetololera ku kufa bwe bukkiriza Yesu ng'omulokozi tebuvaayo mu kufa. Kati ovobeera mu Bukristaayo ng'ate osanga Abakristaayo abakwata Bayibuli ng'ate basaba abafu. Eyo effect ya buwangwa. Oli yafa naye bamusaba kubanga mu buwangwa bwabwe basaba abafu. Kati fo ky'okusaba jjajja mukasa yegerekese bulungi kabasabemu omutukuvu Ssebaggala. It is the same problem affecting both. Kati mbadde nkuwa kyakulabirako ekitegerekeka wano. Kati kankuwa ekyokulabirako ekyawano nti Abayudaaya nabo bwe bakkiriza Yesu amateeka empisa n'ennono ez'Ekiyudaaya baagaana okuzireka. Ekitali kibi kubanga buwangwa bwabwe naye ensobi baagikolera wa? Ensobi yava wano kwe kulowooza nti obuwangwa bwabwe bulina kye bugatta ku bulokozi bwabwe. Awo Pawulo waali. Kati Abayudaaya nga bayigiriza mulina okukomolebwa kubanga enjiri yava waffe. Mulina okukola bwe muti. Mulina okukola. Pawulo kyava agamba nti basseba Abakristo mu Yesu Kristo mwe mutuula obutuukirivu bwonna. Tewaba wabya ng'abatwala mu bufilosoofo n'eŋŋombo z'Ekiyudaaya. Kati mbadde mpa problem kibaita problem statement. Kati awo ekizibu wekiri ekireetera Pawulo okuwandiika by'osomye mu 16. Kaakati bw'atuuka mu 16 akola summary ey'ebimu ku ebyo bye yali atandise okuyintroducinga mu lunyiriri nga somo lw'11 olabe. Era mwakomolebwa mwoyo obukomole obutakomolebwa na mikono. Kati okukomola kwaliko mu kwambula omubiri ogw'ennyama mu kukomolebwa kwa Kristo. Otegedde genda maaso. 12 bwe mwaziikirwa awamu naye mu kubatizibwa era kwe mwazuukiramu n'olw'okukkiriza okukola kwa Katonda eyamuzuukiriza mu bafu. Ndozo wulidde Pawulo arambulula kati abadde ali kukomola kubanga okukomola kyekimu ku kyali kinokolwayo Abayudaaya nti omuntu atali mukomole nga musajja ne bukkiriza Yesu tojja kugenda mu ggulu. Pawulo abagamba never. Mu Yesu Kristo we are complete. Mmwe be bagamba mukomolebwe kino nkibajjukiza mu Yesu babakomola dda. So you don't need physical circumcision. Genda maaso. Genda maaso. Okay. Olw'ekumina-ssatu nammwe bwe mwalinga mufudde olw'ebyonoono n'obutakomolebwa mubiri gwammwe yabafuula balamu wamu naye bwe yamala okutusonyiwa byonoono byaffe byonna. 14 n'okusangula endagaano otyo butereevu eyatwolekera otyo yali omulabe waffe nayo n'agiggyamu wakati
bwe yagikomerera endagaano eyo gimanyi ng'obadde okimanyi nti Katonda yatula ne Ibulayimu mu ndagaano yaabwe ng'egenda kuyisinzira mu kukomola nga abo bonna abatali bakomole tebagenda kugabana ku ndagaano eyo eri physical. Kati Pawulo agamba bw'ati nti kituufu bw'otunula mu mateeka ga Musa it is okay buli muntu yenna eyali ow'okubeera Omuyudaaya agabane ku mikisa gya Katonda w'Abayisirayiri bamalanga mukomola. Kati Pawulo agamba nti endagaano eyo mugiraba eyalinga mu mateeka Katonda gye yakola ne bajjajjaffe nti buli aneetaba mu kubeera eggwanga lye bamukomolenga yali yetwolekera ffe bannaggwanga. It was against us. Yali etujjamu nti oyo yenna atali mukomole ali outside the jurisdiction of God. And it was. Omuntu yenna atali circumcised nga tali part okutuuka Kristo lwe yajja. Kali Pawulo agamba bannange endagaano y'okukomolebwa yali etutwalaganya nga ffedde tubodde nga tuli bweru naye Yesu Kristo bwe yajja ku musaalaba n'agisangula. Kati okukomolebwa tekukyaleeta muntu mu bwa Katonda. Kati mu Yesu Kristo mwe tufuukira ekitundu ku bantu ba Katonda so si mu kukomolebwa. Ekyo Paulo kyayita okusanga. So kitegeeza actually no katugambe musomba. Kristo yagituukiriza. Kali kyayogera wali. Kristo wamala ogituukiriza obulungi bw'ati kati ffenna abamukkiriza tuyingidde mu kukomolebwa. Olwedde katuli bakomole. Amina. Paulo kyagamba. Kati abakola Samali 16 n'agamba nti omuntu yenna tabanenya. That was a summary. Kuba tayinza byonna binnyonnyola, tayinza kunnyonnyola kukomola, n'agenda ku saddaaka, n'agenda ku mbaga endagire, kati ava awumbawumba n'agati wabaawo abanenya. Yesu ke yamala okufa. Olw'embaga endagire, olw'emyezi egiboneka, olwa saddaaka eziweebwayo ne Ssabbiiti. Lwaki tebalina kubanenya? Asomero 17. Ebyo kyekisiikirize ky'ebyo ebigenda okujja naye omubiri gwe gwa Kristo. Ebyo biri kisiikirize byali bisonga kwekyo ekyali kigenda okujja naye ng'ekinyusi kyabyo kyonna yali Yesu Kristo nga bwe bitegeeza. Kino kye tuyiga mu lunyiriri olwo nti ebyo byonna ebyakolebwanga mu ndagaano enkadde ne mu mateeka ga Musa ebyali bisonga ku bulokozi bw'omwana w'omuntu. Yesu Kristo bwe yafa ku musaalaba e Gologoosa kati tebigasa, tewali akugana kukomola. Naye togezaako n'olowooza nti okomolebwa obeere mutukuvu mu maaso ga Katonda. That is the lie. Tewali agana kulya mbaga ndagire gwe amanyi oba obutegeka omwezi gwo n'olya embaga zo gulya embaga. Naye togezaako n'ogamba nti mu mbaga muno Katonda ansiima. That's the bad thing. Kaakati munyiriri ezo agwe makulu gaazo eri jeno. Naye kati balina ekizibu munda muli ekiyitibwa Ssabbiiti kye twagala okumaliriza nakyo. Ssabbiiti kitegeeza kiwummulo. Abayudaaya balinanga ebiwummulo ebyenjawulo mu mbaga zaabwe endagire. Ebiwummulo ebyo bigendera wamu n'embaga. Yesu Kristo n'abikomera ku musaalaba gamba nga Passover. Gwali okimanyi nti Bayibuli egamba nti Jesus Christ is our Passover. Kakati embaga eya embaga eya Passover yalingamu ekiwummulo ng'etandika era ng'eggwa. Ngera bwe twanyonyola omulundi gumu. Naye kati ebiwummulo ebyo ebibiri ebyalinga mu mbaga Yesu Kristo kati ye Passover yaffe ezo Ssabbiiti nfu. Naye waliyo Ssabbiiti emu gy'ogenda okusoma olunyumu lwokka tumalirize. Lwaki kibuuzo kino tukyanguyiza kuba twakiddamu bugazi. Asobola okudda mu programu endala n'akiraba. Naye njagala osoma olunyiri lumu ku ekyo just tukone ku Ssabbiiti ako. Baleevi 23. Baleevi 23 soma nnyo olwokuna. Baleevi 23. Soma olunyiriri olwokusatu osome n'olwasatu mu omusanvu ze tuba tusembyayo nazo. 23. Osome olwokusatu. Baleeza sorry. 20 mu mmeka? 23 Baleevi. 23. Soma nnyo olwokusatu. Olwokusatu. Agamba atya?
ennaku 6 zinaakolerwangako omulimu naye ku lunaku olw'omusanvu ye sabbiiti ey'okuwummula ey'okwewombeekerako okukuŋŋaana okutukuvu temukolerangako mulimu gwonna olwo sabbiiti eri Mukama mu nnyumba zammwe zonna. Olwokuna zino ze mbaga endagire eza Mukama kwe kukuŋŋaana okutukuvu ze munaakuŋŋaanirangamu mu ntuuko zaazo endagire nga tannaba kuwambaga ndagire. Musa asooka kwawulako sabbiiti ya Mukama. Si kulanga bagibuzaabuziza muziki. Kale somo lwa 37 tuzigatte wamu. 37 essula y'emu. Essula y'emu. Okay. 37 agambye nti nno ezo ze mbaga endagire eza Mukama ze munaalangirangako okuba okukuŋŋaana okutukuvu okuwangayo ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama, ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo eky'obutta, saddaaka n'ebiweebwayo ebyokunywa kinnakimu ku lunaku lwakyo. Owulira mulimu ebiweebwayo ebya saddaaka, mulimu ebiweebwayo ebyokunywa, mulimu ebiweebwayo ebyokulya. Kati bw'osoma mu lunyiriri luli olitaba n'ennyanga olw'ebyokulya n'ebyokunywa, embaga endagire, sabbiiti. Pawulo annyonnyola ebyo ebyabeeranga mu mbaga ezaasonganga ku Yesu tebikyakola makulu. Amen. Kali gwe totagenda kulya mbizzi ate olitaba n'ennyanga olw'ebyokulya. Pawulo agambye takunenya lwa byakulya nedda. Ayina waaso ebyokulya byayogerako awo ayogera ku byokulya ebyaliibwanga nga bisengeke mu mbaga ezo. Kati bwe zaavaawo olwo n'ebyokulya byonna ebirimu n'enkola zaabyo nazo byagenda. Kristo n'azituukiriza. Ontegedde katokyetaaga kulya ng'embaga bwe zaalagiranga. Kyava agambye nti obutassaako sabbiiti za Mukama. Kikyentegeeza mu kino ini samale. Sabbiiti yakadde olunaku olw'omusanvu Saturday eyo teyavaawo lwa Yesu kufa ku musaalaba. Kubanga yali tesonga ku musaalaba. Yaliwo nga n'ekibi tekinnajja. Yesu ne bw'atandize ku musaalaba. Ne bwe tuligenda mu Yesu ne bw'atandize kufa ku musaalaba sabbiiti yandibaddewo kubanga yatondebwa nga ekibi tekinnakola ki? Tekinnabaawo. Toyinanga enjudira sabbiiti ya lunaku lwa musanvu n'ogitwala ku musaalaba Gologoosa bagikomerere ng'ate yaliwo nga tegunnaba na kwetaagisa. Ekintu ekyaliwo ng'omusaalaba tegunnaba na kwetaagisa toyina bw'ogamba nti ate bwe gwajja ne kivaawo. Gamba ne bwe gwajja era bwe yasigalawo ne basigala nga bagikuuma ne Yesu yasigala agikuuma n'oluvannyuma lw'okuzuukira. N'abatume ne bagikuuma n'oluvannyuma lw'okudda kwa Yesu tujja kugikuuma. Era ekibi ne bwe kitandize Adamu ne Kawa baali bakusigala nga bagikuuma. Kati yo teyina bujja ku musaalaba tegikomerera. Eyo ya Mukama. Musa kyava agambye ezo zonna embaga muzikuume obutassaako. Sabbiiti yaani? Eyo mugiteeke ebbali teri kitundu ku mbaga zammwe. Eyo ne bwetuuka mu mbaga wakati mugikuze nga yoyo. Temugamba ate tuli mu mbaga ndagire nedda. Eyo bwetuuka eyo muleto ginyumiza mbaga ndagire kubanga eyo ya Mukama. Ebigambo binyuma bino Musomba. Tweyanziza nnyo tweyanzeege Musombako okuba mukwano gwaffe yabuuziza ekibuuzo ekyo katusuubire ntukuzeemu. Naye bw'obanga waliwo obusigaddeyo eri programu namba gye twakola nga tuddamu ekibuuzo ekyo eky'Abakolosaayo 2:16 genda okebere mu programu zaffe ojja gisangayo ogirabe ogitegeere bulungi oginnyonnyoke ogatteko n'ebitonotono bye twogedde wano olabe ddala ki kye kitegeeza. Naye Musomba okoze ekitundu kyo tweyanziza nnyo weebalire ddala okutubeererangawo bulijjo mu programu eno. Nammwe abalabi baffe mwebala okwekuumiranga ku mukutu obutavangawo. Tusiima nnyo tusiimira ddala. Obudde bwaffe bugenze tetujja kutumira Musomba. Kituufu tubatumira bonna ababaddeko nga naye mu ngeri ey'enjawulo katugambe nti mwenna abaami n'abakyala abaana n'abavubuka bala programu yaffe eno Mukama abatuweera omukisa ate era mweyongera okujaagala abatukuumire. Bwete bwe tumaliriza programu yaffe katwewonge tusabe mu kuggalawo. Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde webala okutukuuma n'okutulabirira. Saakyo n'okwagala kitubeere kitambula wamu naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Byetuyigiriza katubinyweze Mukama bikole mu bulamu bwaffe okutukyusa n'okutuzimba mu kukkiriza tuwangule ensi eno wa Yesu Kristo Mukama waffe wetusabye. Amiina. Nkwesunga nnyo mukwano gwange era nkulindiridde ne ku Sande ejja
ku ssaawa y'emu mukama waffe nga ye mubeezi ng'atutuusizaayo. Mubeere bulungi abatukuumire.